Bino byebimu ku binnya ebiri mu nguudo NTV by'ezikolaga kati okumala ekiseera mu Kampala. Abavuzi b'ebidduka bangi bibamazeeko obwekyusizo omuli mmotoka zaabwe okwonooneka so nga bivaako ne jam. Waliwo ne bannayuganda abeegasse ku kaweefube okulwanyisa ebinnya bino nga bakozesa omutimbagano okwoleka embeera y'enguudo embi mu Kampala. Okugezaako okunogera ekizibu kino eddagala, omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni olunaku lw'egulo yavuddeyo n'asaba Minisitule y'ebyensimbi okuwa ekitongole ki KCCA obuwumbi 600 okuyamba okuzibikira ebinnya ku nguudo ez'enjawulo. I now direct the Ministry of Finance to urgently release the quarterly contribution to KCCA of Uganda shillings 6 billion for pothole filling, repairs and maintenance of roads. I have been told that only 30% of this money has been released this financial year, causing roads outside the AFDB project to fall into bad disrepair with attendant problems for traffic jams. I task the Kampala Executive Director and her team to give the country an account of progress in this matter. Leero tutuukidde ekitongole ki KCCA okutegeera butya bwe bagenda okukozesa obuwumbi buno omukaaga. Saawa zino soa kugamba nti zigenda kukola kilometers 10 oba kilometers 5. Abakugu baffe bali mu kwekeneenya embeera gye tulimu okukola kyewandiise bills of quantities okwekeneenya okulaba nti tunoonyeyo amakubo ago agali obubi ennyo kwe tuba tutandikira tukole ne sente ezo eziriwo wezigwerawo weewo tumanyi nti n'endala zigenda kuja. Tubuuzizza Simon Kasyate omwogezi wa KCCA atubuulire luguudo ki lwe basuubira okutandikirako bw'ati bw'annyonnyodde. Naye njagala tukitegeere ffe nga bannakibuga nti buli omu oluguudo lwe lumutwala ewuwe gy'abeera oba waakolera lubeera lukulu nnyo. Naye ate ffe nga KCCA tetulina byana na baana, ffenna enguudo za Kampala nkulu, embeera yaazo tugitwala n'obumanyirivu ate n'obwetaavu obwetaagisa. Loodi Meeya Erias Lukwago agamba nti ssente obuwumbi 600 obugenda okuweebwa ekitongole tewali kyamaanyi kye zigenda kukola kuba babanjibwa. KCCA nemala ebbanga nga enguudo nemala ebbanga nga n'emmotoka ziri grounded ezirina okukola enguudo ezirina okukola ebyola kasasiro n'ebirala bigunduuza nga bitudde tewali mafuta. Nabagamba totaalo mugende mukibuulirizeeko nga yayimiriza n'okutuwa amafuta ng'ebanja obutabalika obuwumbi 2 totaalo mukinoonyerezeeko nga yayimiriza okutuwa amafuta ag'ebimotoka ebyo n'emmotoka endala eza KCCA fleet yonna nga biru yayo eri mu buwumbi 2.6 kati with interest zijja zirinnya kakati ngamba nti kakati ku buwumbi obwo 600 KCCA bwe nabange gakati tusasule totale badde tubanja kuba nabo kakati we bazuulidde omukaaga obuwumbi nabo bali eyo beeswanta baga musooke kati mutuweeka akaffe. Nefe nga KCCA ate abatubanja baba contractors oba baba suppliers baffe batumanyiko ekintu kimu bwe tubeera ne ssente tusasula kubanga tuba tumanyi nti responsibility yaffe okulaba nti we honor our side of the bargain. Lukwago agamba nti tekyetaagisa kuzibikira binnya na ttaka ku nguudo zino wabula kuddamu zikolera ddala. Kampala yenna owulira tetukyetaaga na kuzibikira binnya ng'oggyeko obuguudo obumu bwe twakola ku ssente za Africa za World Bank z'enguudo zokka zokyayinza n'obuguudo obumu obukoleddwayo obutini endala zonna zeetaaga kusima kuddamu zonna. Mu kiseera kino ng'enkuba etonnya tekimanyiddwa oba ng'ettaka erigenda okuteekebwa mu binnya mu nguudo ate enkuba terikulukuse.